kati abantu njagala mbazannyire enkudi live naye tebanzikiriza tebereza enkudi nga ngitadde mu muzannyo yasuza azina bwe yasuze mu magulu byonna abantu nga babiraba ku stage waliwo n'omusajja omukulu gwe nalabye muyimbi yeefuula nnyo ligendi atandise okwogera ebitakwatagana ne mugaa gwe nno nja kulumba ng'alumba nkudi alumba enkudi bannaye yavaawo alinga atunnyonnyola bonnyonnyola babiwulira kyova olaba kati nze ninneesimbawo mpangulira waggulu enze waliwo empya ayinza okunneekiikako liri pazo kikole nze neesimbewo ewantu wonna olaba obululu kubanga ate nze nja bakolera abantu nze ndi muyaye natalaafiya sirina kyenjagala mu nsi nnyo bwesimbawo sookuwangula bana katonda wange zonna ze bampa omwezi bafuna mmeka milioni 3.7 kati nkukakasa zonna ze bampa nzigabana n'abalonzi ne tuzifuwa bbiya zonna nani stop entertainment fenna tubifiirwe leije embalala izelula bwayogera ku kintu ky'okuyimba ebyo ze nnyimba zisimanyi muleebe wokaneyo wokamulebe wewe sibimanyi leija kusakata ekivvulu bw'otaba muyaye nnyo abanyankole bayinza n'okumanya nti tewazze kakati bw'ebeera nga challenge naffe twesasuza kati nange kantegeka embalala mukakiika stadium oba omuyimbi omulala yenna tunamuwerekera tunaagenda gwe kennyini divorce oyina gundi ku Facebook ogwo ku Facebook gwosinga okwagala ebyonoonese mwina obufaananyi bwe mukeera okukuba ssaawa 16 abantu bakyalya mmere eno miranga miyereere mukomye ettima abaana bannambi kakati it's a challenge wabeeyo naffe omwana omuganda ategeka wano tugende naffe tutuule ekakyeka engere ensonge n'engere empanvu engere eneesikirwa tuzigerere ekakyeka ng'abanyankole bwe baatukoze tewali ssimu yabuze wakategeddeko embu tewali yadde essimu yabuze embu n'ezimu zaabadde zigwa nga bazironda nga bagamba bannange essimu yo yabuze eno essimu yaani tewali ssimu yabuze mu kivulu kya Lwegi discipline kati nze nakubye enkudi wano emakindi emmotoka zambuka bwe zikkirira obukiiko butuula okulaba engeri gye bansuula ate era mu Nuupu tetwagalayo mulala Bobi Wine tukusaba odikiteetinge kubanga Nuupu we munaakeera ku makya waffe mu Nuupu Bobi Wine yalina okubeera president mpaka lwalikoowa. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi tukikwasaganya bulungi nnyo ate kasita olunaku olwaleero ndanga nzidde mu style eno show ya freestyle twabagamba buli obeera nnyo serious abantu bayinza okuyita motivational speaker ate tebikyakola naye olunaku olwaleero nkutegeeza nti tusinzidde ku Stream Live Avenue Makindi otusinzidde n'ensanze omukulu ng'ayagala genda nina omukulu gwe mwaŋŋamba nkomwewo ekitundu ekyokubiri liri puzzle n'aŋŋamba naye bye baayobye nayogera baabiwulira nenga waayi kamukomyewo tunyumyemuko olunaku olwaleero nze ekyasinze okunkwata nnyo naddala mu babiri weekend eno ng'eggwako yagambye nti Kampala wano tusobola otutika omuntu ne tubutwale embalala nawerekera liri puzzle agenze okuyimba enkudi gwe tulina nnako olwaleero ku sayidi wali Matiti Matiti yagamba nti mulaba nnyo ng'atudde wagamba bakulaba nnyo ng'otudde ebandaba nnyo nga ntudde ne batategeera bulungi bwange bweyoleka nnyo nga neesimbye bwa ntoogo puzzle omukulu omuwulidde oyo nono musomesa twakoleko interview nganga musomesa omutendeke lwakubandoza bambi professional ye government tiyagisiima bulungi kyeyava yasalawo neyeddukira mbwa buloga naye kansooka embuuze ku bantu omanyi otusanze tudduka emirimu gituli bubi ndi oli otya matovu onyirira akanyiriro kookakuuma maami na kitiibwa kya Mukama bakama baffe kasita basiima ne batuwa kasente omanyi mwe tukajja omanyi abayimbi tugenda ne twekangabiriza baboosi baffe nno be batuwagira olowooza tulinayo boosi omulala era baddembe n'okuvuma ng'oyimba nti biki oyimba nga wayambadde bubi be bakama abo nga tonakujja ku stage kuyimba luyimba appearance eno okulabika bulungi nnyo ate era ne ku ssaawa z'otuukirako mu kivulu kati nga bw'otusanze wano tuli mu kutinattina lw'ebukomansimbi bayinza n'okuvuma ne bagamba lwaki otutuuza watutuuzizza dda mu mpewo obwedda tukulinze byonna olina gguma nagoddamu ki
ogumya mutwe waliwo nate kati era bwe bakyamuka bamanyi n'okuyira omwenge ate naye era bye bikufuula ow'enjawulo kubanga omuyimbi omulala ayingirawo yeetaddeko babbawunsa nga mukaaga bakola bati temusemberera serebu kakati ffe ate ekyenjawulo bwe tugenda okuyimba abantu tubaleka buli omu n'akunyumirwa ayagala okukwata ku munyigo ayagala okukuba kapeeke wali wajja n'akatambaala ke naddala abakyala najja nakusiimula ndaba enkwagala nnyo bwamala okusiimula n'akatereka nga kategeeza kaba oba muwagizi muyimbi we kati bwe wayita emyaka ng'esatu nagamba ojjukira lwe najja esembabule kaakano akatambaala ke nakusiimuza entuuyo era kyakalina abantu baagalira ddala abantu baabwe kakati ebintu ebyo bikwawula ku bantu abalala n'okubeera omuganzi kyovola nti nkugamba nti omuntu asobola okuyimba n'ate n'ataganja obuganzi bugirako ebintu bingi omugenzi Paulo Kafeero yayimbiranga mu Gomesi ennaku zino moment seza abantu bazisobwa yajjanga ku stage nga ayambadde Gomesi ng'ataddeko n'ewiigi ensi n'egwa eddalu edda abayimbi babanga bayimba nti ddole y'omwana sebattanga asooka kuzannya ku muzannyo omuzannyo gwabeerangawo Abudumulasi nga bwe nakugamba Abudumulasi bye yayimbanga swimming pool ng'ekidiba mujja kukisima ku kyalo abavubuka ab'amaanyi bakiyuwemu amazzi swimming pool ebeerera ivu era nali njogera n'Abudumulasi nagamba ab'omulembe guno kati mutuyimbisa bubi baagala ojja oyimbe buyimbi ogende so nga Mzee Sebatta bwe yajjanga ewaffe Masaka nga ddole y'omwana agizannya nga bagenda okutuuka ku luyimba lw'oddole y'omwana nga mbutuufu munyumiddwa sho naye kati ennaku zino bakama baffe nabo ndooza baakyusa akatiba era kati ennaku zino nze ndi mbuzi bwe yayimbye enkudi mbakyazungira mu mundu evuge ebigezo simanyi genda ogule emmotoka abantu nga bangagwe nedda twagala nkudi zanye enkudi ove ku stage ogende kakati bakama baffe nabo tebabiwulira era kantwala omukisa gw'okubasabira wano biri beefudde abatabiwulira ne bunamuyiba bitya kakati batuyambe tusooke tubaweeweeko ku sampolo kubanga nandyagadde mbazannyira enkudi live enkudi ng'enkola y'edda nga Mzee Sebatta bwe yajjanga ddole y'omwana ne bakuma ekisumuluzo ne bateekawo entimbe omuzannyo ne gumala eddakiika ng'ameka asatu oluyimba ne lujja kati abantu njagala mbazannyira enkudi live naye tebanzikiriza tebereza enkudi nga ngitadde mu muzannyo yasuza azina bwe yasuze mu magulu byonna abantu nga babiraba ku stage nga balaba enkudi enduulu bwera eyataddemu ekiwato bwe kinyimirwa abantu nga balaba ebintu ebyo byonna yali yalayira obutasula buli kigambo nga kyogera n'omuzannyo nga weevuma obuliri kati nga neevuma obuliri n'ekyanga kati ngenda okwagala nanga byo bye twogera babiwulira eyo babiwulira kubanga babiwulidde bino ate babyagadde kankubuulire ennaku zino buli omu yafuuse buloga ennaku zino kati buli omu munnamawulire era jjo waliwo buloga gwe nalabye ng'ali mu kunkuba ne mugamba nkuba dayirekiti ekibinja ky'omuyimbi kyovaamu kyokolera nkimanyi kakati tonnumba ng'onnumba ki buloga yadda kuba munga ye ekikopa akikubira eri mu balakisi ye atajja najja n'atagala ne mugaa gwe nno ogenza ni professional bw'oba waakunkuba nkuba direct mmanye nti emizinga gyonjolekeza giva mu kampu yammwe toyonoona mulimo gw'ababuloga ate weerimbise eno weerimbise nkuba direct bw'oba wasalawo kolera bantu nga divorce kolera bantu nga matiti ate okolera mu kampu yeri ate bw'ojja bw'owa analysis kuffe kolera omuyimbi waffe tuleke omugaati gugguse wekka lyo omugaati gw'omuyimbi wo gw'oba okolera era ntwala omukisa wano balabula tikati generation zikyuse nsobola okukola nga presenter bw'onyambala nkwambala otegete direct kubanga kati ffe n'abantu baatuvaako abantu baatusonyiwa buli kimu ky'oba atuyimba gwe bwona nnumba nsirike kati bwakulumba odda mu karakita y'obwa presenter nga nzira mu karakita y'obwa presenter bwe weefuula analyst mbu oli mugezi nnyo nga nange nzija nkola analysis ku gundi y'abaleegi kuba ennaku zino nkulaba weetuuza mbu oti kamera ku Facebook yo zino buli omu nnamawulire amawulire tugakolera ddala
gwe divorce bwogenda ku BBS kwokola ffe ne tulabanga eggulire tokoledde bantu ffe nga tujja tukolera abantu ffe nga tujja tukolera abantu kati namulabye atagalira mbigambo yeefuula akola analysis munywanyi wange nno kanywanyi kange nkagala nnyo kali awo kasajja baba beddira kyabo kali awo sijja I don't want to mention individual yanyingidde nanyingira nadda ku luyimba lw'enkudi kakati kyetuva tukugamba tuti gwe kakati bw'obanga toyagala luyimba lwa nkudi ensi yonna eyagadde enkudi gwe lwaki owakanya amaanyi g'abantu abantu basazeewo abantu bali mu mmotoka zaabwe ez'ebbeeyi ne mu famire yeewammwe teriyo bazina nkudi South Africa obubaka buyikanga mazzi Australia basiima Germany Munich Portugal Israeli abantu enkudi bayayaana gwe oli ku analysis oli salaamu otambuza bigere analysis ekuyamba ki bakolera abantu kyetuva tusalawo naffe tukolera abantu gwe bwona agenda ku TV n'osoma amawulire n'otakolera bantu ng'ekawungezi neetunuzaamu ekitaala kyange twakigula kya mitwalo 10 ekya TikTok ng'okiteeka mu masannyalaze era kati n'essimu nakyusizaamu kyova ennaku zino abantu babadde baŋŋamba nti naye kamera ze ez'amawulire nga ki kamera zama ulinda konkwata baba cinematic simu ujimanyi Katonda wange eno maso kana manene simu no masasa enene Pro Max 40x40 awe omanyoli waba bade beta 10 kana jaita batya eyo 40x40 etambulirako ebintu bingi kati wali abadde wetunuza mwaka simu abantu nga baŋŋamba nti naye amawulire go gatunyumira ag'akawungeezi gano naye ekifaananyi kibulamu engeri gy'okolera abantu katukuwagire n'essimu ogireeta amawulire otuwa agali gatya eno gano manyi g'abantu simu bakama bange be bagiguze ate kakati nagigundi bivulu bye bampa era yaba bosi bange be bagiguze be bakama bange studio nambe ya naguze TV kati nyina TV ewange bakuba natubulira tukyalinawo omulimo awo tuba tukyalinawo omulimo wano tugeze tulinawo kwaffe tufe tukolera abantu kakati ali n'abayimbi nammwe ate kali mutase kukolera abantu naffe tukolera abantu ffenna tubifiirwe kubanga omulembe guli omuyimbi bakukubanga kakati nga tolina bwe weewolereza kakati ennaku zino tokyalinda bantu kukuba gwe divorce omuyimbi oli bwanajja n'akuwa ekituga onkube nga nange TV yange njijjayo akawunga essaawa 10 n'ezo ebeerako saa meka eyange etandika ku 8 awo amawulire ne tugasoma emitwe gibibaako gundi wannumbye nange kankuyiseemu eggaali nga nkuŋŋaanya abantu nga bamumutaaginge tugenda okulaba NTV akawungeezi nga pazo akawungeezi nga kwendi nyina ne baalipoota waliyo abali e Dubai balego suspect badizo nga bali ayo bakuweereza baalipoota eno baabaho ennaku zino omuyimbi kati abantu tebakyagala nnyo weepalawudde nnyo mbu weefuula oli special nnyo era bw'oneefuula special toyagala kwogera n'abawagizi TikTok togisobola abantu bagenda kuddukako bajje ewaffe kubanga ffe we accept everyone okujja na discussing ensonga yo kuki ku TikTok kakati mu mbeera eyo kyenvudde nkugamba divorce nti ensi ekyuse nagambidde bloga nti tonyingira nnyo nange nja kuyingira oluyimba lw'enkudirwa olwanyisa gwe lwaki olowooza abantu balwagalwamayuka dda olwogerera ebisongovu yogerera olw'omuyimbi wonze ndeka tunda mwogo gwo gwe ndeka waliwo n'omusajja omukulu gwe nalabye muyimbi yeefuula nnyo ligendi atandise okwogera ebitakwatagana ne mugaa gwe nno nja kulumba ng'alumba nkudi alumba enkudi alinga atunnyonnyola bonnyonnyola babiwulira simanyi gwe yimbira ligase yimbira ligase wayimba ovuge kikumiye ye Masaka esomba abantu ekyotera omugongo gukutuke ffe katuyimbe enkudi tugende tugaziye ennyumba bweba yali ya bisenge bisatu tugaziye efuuke ya bina masha Allah kakati n'abantu bansaasidde nnyo abantu bankwatiddwa nze n'abantu bambeereddewo ojjukira lwe nalwala luli abantu baatambula nange ate sikoze nnyo ffujjo ku bantu kyova olabanga bakama bange bambeereddemu era kati batandise dda kubanga saabadde waleegi nayo bagamba oluyimba olwa headline ez'omukolo nkudi omwana yakanzeemu enkudi awo
bana recordinga ka video na recordinga kali ku simu eri endala ngamanyi ono muganda wange no mulage kibadde ware bas kakati abantu kati batuuse ku level bagamba enkudi kakati twagala concert bakuba ennyimba lumu 2 3 buli dijjajjo alowooza oli tena adukuba buli adajja nga naye alukuba awe twebaliza abantu olina kaliko bagamba olunaba ne bagamba ate bakusooka mu maaso bali mu audience yasozaazina era kati dijje bw'olaba nga obadde mu bbaala ng'ozanyezanya ennyimba ng'abantu batandise okufuluma gwe teekayo kana akabayitwa kubakomyawo abantu bwe banaakawulira ne bw'aba abadde ayingira mu mmotoka lunabe kabanga akamuyita nti komawo bitandise nenga byo babiwulira kati babiwulira luli bale babiwulira ate tebabiwulira kati ate nageza okulaba abantu batandise nabo omulanga gwange baguwulidde kati bafana yaleese akayimba bakayita jimiyomiyole nayogeredde abantu bangi okwogerera abantu bakiyita okwogerera abantu ababadde batasobola kweyogerera voice of the people abantu babadde nga batya era gwe nagambiddeyo ligendi nti gwe nno byoyimbira abantu omukwano oguyimbidde abantu emyaka aga tokyalina kipa kyobayimbira wali awanyingira ali ku nkudi yange guno omulemba nagusobola tajja gusobola kubanja kumwambala nja kumwambala ayagala okunziza mu nnaku tamanyi bwembonyebonye n'ekiveera emyaka 7 mbadde nze nasiraana bagamba liri pazo ogamba ono yakoma ku gundi yakoma kugenda ogula emmotoka nti yabeera wanti mu kibuga taliimu nti aliwa nti ali eyo ku bizinga eri abaana kakati abantu baagadde enkudi yange ogikuba yimba laavuyo gwe yimba laavuyo ate abantu tebabiwulira nebo noyimba laavu ddamu laavu ogiyimbidde abantu n'ogimalamu n'essupu tewakyali kipi ndiko bayimbiramu ekyawe yimba amanyi abaana b'ennaku zino bayimba bya myezi 3 gwe yimba eby'omwaka gwani agaani wandabyekeewuwo nga nkusaba fiizi za falidi byayimbira emyaka 3 bikyaliyo ye byoyimba emyaka 3 abantu bakyabiwulira pipa fed up ani amugende enkudi tugikoye asobedde olaba abajagala enkudi fe abaagala enkudi weetuli tetunnagikoowa aleeta laavuze ajja atunyumiza nga bw'ayimba laavu simanyi abayimbi abato gwani gwe wayamba bwe yali ajja buli omu yawaguza lulwe kisa ky'abantu ffenna kye tuliko gundi yayimba akayimba grenade n'agamba nawaguza buwaguza abaana b'abantu ffe twagenda okuyimba ensinga etukubye twavuga booda ne batukuba obukongovule buno zino enkovu zoolaba bigwo ya boda inkovu za boda nawe segeza walimu abayina emputu abatala bayita kati rumu banzibako piki gino emigo gyolaba abasirikale b'ekawempe banza obukongovule nali ngeze kulaba maama wange mu kyalo ne bakuba nga bambuuza piki gyeri kumba ababbi bagibbye mu parking simanyi gyeri gino gyonna miggo yali ya mukamaawo oli yali agimpadde nga mpya mu weeks 2 ne bagibba nogenda okulabako mukadde ne bakubanza omusajja nga manjagala piki yange naye nga nange gwakuba bansibye ku CPS abasirikale balaba tewali najja na kunneeyimirira kufuna poliisi bondi bantana mu nkuba ne bagamba tambula ogende kakati ffe abantu ababonyebonye bwe tutyo katonda basaasidde full figure yagamba leave people to be abantu mubaleke buli omu bwakwata kyakutte eggwanga era ngamba nnyo mikwano gyange aba traffic ennaku zino ne muganga kakati ggwe oli wano ogenda onkutto onfuukidde ekizibu ngenda mubende obudde bunkutte onkutte tonta nga mubuze wakati waleseeyo baana kwata emitwalo 2 abaana bange genda obagulire yogati kwata emitwalo 2 ndeka ngende vamu ebyo byoddamu bwate bipapula liri pazo mbwate pamiti kwata emitwalo 2 kubanga olina okubaawo ye Uganda jajja mwami ffenna yatutta buli omu alye ku munne buli omu abeewo ono akuliddeko mukuwo nawe olina bogenda osanga bye bimuyambye n'okubeerawo ebbanga lyonna n'atunyweza kubanga taleeta nnyo abantu yadde wabeerawo ebiganye naye oluusi kye mwagalako nange nze ndi wa Bobi Wine abantu tabaleetako nnyo kambaayaya sometimes abantu abali oluusi wa traffic room gakwata 2 gwendeka ekituufu nze mbadde sisibye mu sipi naye kakati kana akasonga kogenda okuntwalirako mu kooti kakati onkuttu osibye wano otuuyanya enfuufu ekukubye mu matu
kwati emitwalo 2 sindikirako girlfriend omutwalo ze ngeze nange teri ajja kulookera ye Uganda nga tuli 226 nga tutambudde divoshi ensi bwetyo bweri abantu bave ku bantu tulemera nnyo ku muntu gwe bw'oba oyimba nnyimba zo za buli gye ndiyimba leka ebyange enkudi byennyimba abantu bye baagala myezi gy'esatu gy'omuwadde olanga giweddeko nga lukyaliko ogenda kukola otya ate era nnyongera okumulabula omwaka guno ne bw'anaayimba laavu agiyimbidde emyaka 3 namukutte eddogoli y'enkudi mwaka mulamba enkudi lwimba lwa buwangaazi kubanga ago mazina tegakoma twazaalibwa bagazina ate gakyazinibwa bamatiti bonna bagamba kyekyo kakati gwe owakanya amaanyi g'abantu n'emyaka gy'abamatiti edda gwe laavu ogiyimbye ogimazeemu kale ogikenenudde laavu n'owookaabira abantu obakaabidde ekiseera kituuse awanye laavu ebaka oyo kaabako kyobula kati abaana bagamba it's okay kankuleko ogende ate nga teyeeyibaala nnyo aleme kutunyooma n'ez'amagezi tuzisobola naye bwe bituyimba tebabiwulira tuli mu generation ey'abantu ababbiddwako amataka ey'abantu abalemeddwa ebyeyo ey'abantu abalonda ba politician ne batabakolera ey'abantu nga ne bwe bamugamba ne wabaawo okwekalakasa okw'emirembe embooka enyooka abo ki ekiyinza obbakkakkanya jjajja mwami kyava agamba nti muyimbe byonna bye mukola ki bye mwagala era nalabula abavubuka ne mbagamba gwe yimba ku ntebe y'oli bagenda kukuba entebe gyesonyiwe nze nagivaako ye yamanyi lwali gikoowa lwali ginnyuka sigikwatako mukulu entebe mwamuvaako Bobi Wine yadiiringa naye yamanyi yamusobola nze simusobola ojava eno namampatiko otandika okuyimba ovaddi ku ntebe ya muganda wange ebirala byonna babikole naye okuyimba ku ntebe y'omukulu nze ndi mabega Bobi Wine yannwanira nabimukwasa mugamba gwe jjajja mwami namukuwa mukulu munno mudiiringe nze jjajja mwami nayimbidde enkudi taninaako buzibu no problem mwagaza ate etambula ate nabo bye baagala bajjajja mwami nnyo kati mu state house enkudi bonna bagirina ku ssimu abakulu banyumirwa enkudi banyumirwa jjo nabadde mu Equity Bank omuwala ng'akalina nagamba manager akava kansindikira wano banyumirwa abantu kigeza nti abakungu bonna nedda teri muntu atayagala kuwulira ku bintu ebyo lwakuba kati ffe tuba eddoboozi ly'abo abavaayo ne twogerera abalala kubanga ate ku TV zammwe temukyabiwa abantu mubawa bya bulimi ebitakoma mubeera mubba wagenda mu maaso ani ono be bakyaza ffe tulaba TV zammwe era bw'olaba TV zammwe n'ogiraba sajja ne bajja ne beefuula abagezi ne balizoni nga mutera okukyaza ebiwayi ebyenjawulo ono yavuddemu efudiso ono wajjemu ono wa nuupu ne balyoka boogera ebintu by'ekiyaye ebyobulimba nokakale nange singa nfuna omukisa nentuula mu bana abasajja ne mbalizoni nga ne tukwatagana bamugamba bannabyabufuzi balina enkola bamugamba oyogera ki ku ssente abantu ze bagamba nti wazifuna mu ngeri etali ntuufu neyanziza nnyo mwami divorce ekibuuzo kyombuziza okusookera ddala njagala okutumira ab'ennyumba y'omwami Kiwanuka twabaddeyo mu kuziika weekend ewedde ate bwe twavudde awo ne tugenda mu kwabyo mu kusaala edduwa y'omugenzi Kalifaani ate bwe twavudde ewa Kalifaani ne tugendako ku mupiira bannanga abantu mwebale kujja mwebale sako zitambula bakubuuziza ssente ze wali ali mu sako neyanziza nnyo mwami divorce ekibuuzo kyompadde kirungi n'alyoka ayanjula emikolo gye yabaddeko ku weekend bajja bakuba abantu kyovola abantu tubayimbira enkudi babavaako endabye leero weye buhwevu bamukubye emizibu yadayoleza nsonga yagenze anti abantu obannyonnyola nnyo bye batawulira kyova olaba kati nze ninneesimbawo mpangulira waggulu ezo waliwo empya ayinza okuneekiikako liri pazo kikole nze neesimbewo ewantu wonna olaba obululu kubanga ate nze nja bakolera abantu nze ndi muyaye natalaafiya sirina kyenjagala mu nsi nnyo bwesimbawo osobola okuwangula bana katonda wange zonna ze bampa omwezi bafuna mmeka milioni 3.7 kati nkukakasa zonna ze bampa nzigabana n'abalonzi ne tuzifuuwa bbiya zonna nani stop entertainment ffenna tubifiirwe ne bannonda abantu sente zonna buli musaala gwange gwenfuna asooka nenzijjako nemanyi
kano kange nkaterese nange nkalidde ezisigalawo mu constituency abantu ne balya ssente abantu ne balira ssente buli ssente everi mpaka nnyo omuntu agana munno okulya ssente kweno gavumenti abantu balina kulya bulya ssente paka kuwulira bubi zegana ne bakulonda nze ne bannonda mu constituency buli kyalo kiba n'ebbaala y'ekidomola ky'omwengo omuganda gw'abalonzi enteekawo ebbaala za honorable ate olowooza abantu nno bye baagala gulowooza abantu baagala ki bakolera abantu enkyukakyuka tebagira batalina wegenda kuva gwogiraba bagirinza emyaka gyonna ogiraba jjajjawo yafa gyalinda yajja owakolera UPE webbaala musajja yaleeta UPE okimanyi nasomera ku UPE nange saafuna mu melodi musajja yaleeta UPE ne tusoma omusajja n'aleeta ki ekirala tusome emirimu ne gibula bonna basome kati nze nkola bonna banywe ku buli kyalo nkukakasa nnyinza okubeera omubaka asinza okulwa mu paalamenti lwaki ate nze ndi muyaye natalaafiya nyina kyenjagaza abantu ngenda bakolera ki kubanga MP tolima nguudo tolima MP omulimu gwo si kulima omulimo gwo kutwalira bantu ssente balye mu constituency bawe ssente zigeza ababaka abaliyo essaawa zino bandi badde bakomonga mu Makindye nga bwafuna omusaala kyalo abantu bagambe buli kyalo nkitaddeko ekidomola kya bbiya eky'omwenge omuganda buli kawungeezi era ejja kutuuka mu eyo constituency nga bagamba toyogera ku mubaka waffe wano tunywa tewali kye bakola liri pazo ne bakwasamu katugenge ono Makindye West nti tukuwadde tukwesize bye watusuubiza gwani gwe walonda nze saalonda MP era sitoma saalonda nze nange saalonda MP nze akalulu kange nakawa Bobi Wine era bwe navaawo MP ne bangatolonze MP ne bakanze sina ganyigira muntu era sina gwe manja ani MP we Makindye simumanyi na mumanyi waliyo Sewanyana waliyo Nyeko waliyo Makindye ki West simanyi na mwendize ne bakabwe bakatulo twange sibinkwatako ne kati ne bakwasamu kali Makindye West emyezi 3 egisooka abantu banywa bbiya wangi abantu bayinza okunywa omwenge omuganda waliwo guno kasupa akeeru alla kebayita batya bonna banywe constituency yonna line eggwanga lyafa ffenna tubifiirwe era nasaasidde oli awa analysis ku nkudi eggwanga lyafa abantu baagala kuwulira ebyo tobesibaako na byamagezi sibaako na laavuyo laavu wagiyimba abaana baava dda mbufumbo abasajja babagattako abakazi abantu bazaala dda emabbali ezo laavu zo z'owoomereza baabiwulira dda kati abantu bali ku nkudi era olugikuba mu bbaala ng'abantu bakola bati nga bagatoddamu kwogera tusaasaane lunna baagabudde nga tutambula otegedde matoka ensi weeraweeri okategedde akantu ako guys yagala masudire eri puzzle nako olwaleero ensonga muziwulira abulwembeera naye emboozi gwa makerenda era tusaba ekitundu kyabeera muba Makindye West bakuweemu ekisanja kimu balabe enkyukakyuka thanks for watching tukyagenda maaso liri puzzle over the weekend tobadde n'ekivulu ekya Regi banaye nakulabira ekivulu kiri mbebaza abanyankole nange kankayise abanyankole okunyumirwa oluyimba lw'enkudirwa omukolo wanje mbebaza era bangambye oluyimba olwasinga okuvuga awo nkudi kankayise wana abanyankole abanyabuzaale n'abanyamukago mwebale kwagala nkudi mugikunda munonga so kivulu kyakoze kyaserinze out twalabye laavu abawagizi nga balina laavu yaddala eri omuyimbi waabwe ku mulundi guno bingi ebyayogeddwa after the show kituufu ekyamazima kiri nti abantu abamu baalinya baasi global zimanyi ez'embalala ne bava embalala ne bajja e Kampala ku show ya Regi kumuwagira eyo support ogitegeera omuntu okugamba nti zekanye baasi nve e Kampala ngende lipazo gyatadde nkudi Kakeeka Stadium embalala
kitegeeza kye kino liripazo nalabye okyogerako naye nga njakyongera kuno omuleereetu guno gwe tuliko ensonga lwengira tugiguza bulungi. Kitegeeza ki abawagizi okuva Embalala ne bajja e Kampala nga bazze kuwagira muyimbi ate nga newaabwe agenda n'ayimba ene Kampala tusobola okukikola ne tugenda Kakeka Stadium Embalala nga tuwerekedde Owenkudi agenda kuba ekisaawe okusookera ddala bino mbyogera ng'Omuganda Omunnamasaka Mukasa Yasiini Mukasa Lubaale wa Nnyanja wa Baganda mpewo zaaki jjajja Mukasa ndi musajja muki Muganda wa Omunnamasaka. Ebimu ku bizibu bye tugenze tufuna ensi bw'egenze ekyuka abantu bagamba mbu twegeziwaza nnyo simanyi oba bakyogeza ttima na bukyayi oba olw'ebirungi oba okwesanga nti ffe we tuli we wakuŋŋaanira amawanga amangi oba nti we tuli abantu we balaba nti we wasava ekitugatta nga Central era nti bw'oyogera nti nze mbeera Kampala omuntu avuddewa Kampala eri mu buki mu Buganda kakati tujja ne tukozesa advantage eyo ey'okwefuula nti ffe tuli bagezi nnyo okusinga abantu abalala ffe abatambulako tulina bye tugenze tutunulira ne bye tulaba bw'ogenda e Bunyoro abantu basangayo enkulaakulana gyeri otuuka e Hoima n'owunga bw'ogenda e Busoga awo enkulaakulana gyeri abantu basinzidde bw'ogenda e Mbalala awo enkulaakulana gyeri abantu basinzidde obumu tuli mu Uganda wano nja kugamba ebigambo bino nti mu buli region abantu bakola blogging mu buli region abantu boogera ku nsonga nga bwe baziraba ku ggwanga era gye bali era ne bw'osaakinga ku Facebook kuno ebintu obiraba gye bali naye ekyaffe kirina engeri gye kijja ne kifuna vibe ennene nnyo oba abantu ne batulabiramu kalakita oba ekifaananyi ky'okubeera nti twefuula nnyo abagezi wali obaddekawo omuntu nagana naye lwaki mwefuula nnyo abaki abagezi lwaki mwegeziwaza nnyo olowooza ffe olw'okusirika tuli baffala katutambulirako nnyo ako essaawa za leero waliwo gye sitagenda kulwa gye sijja kuyingira naye nja kuyingirayo ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ndi musajja wa mutima Katikkiro wa Buganda naye wa mutima ye Mayiga wali sensitive nnyo bw'ogendayo eyo olw'endabayo ebintu gye tubiraba naye waliwo ebintu bye ŋŋenda neebuuza ku kabaka wange oluusi ebintu ebimutambulirako ng'Omuganda naye nogawayi kino sijja kukisima sijja kisobola nti Ssaabasajja tubanja ani Ssaabasajja tumubanja mu ngeri ennungi kubanga abantu baagala kabaka waabwe naye tutya awe neebuuliza nti naye bwe tubanja tutuuke n'okweggyirayo ebiso ffe ng'abaana bannambi tutuuke okufuuka ekitagasa alina mikwano gye ng'omuntu bo boogera ki bagamba ki abalangira ba Buganda bo balina amasimu BBS weeri balina ennamba ya Ssaabasajja ey'ekyama kaba Ssaabasajja tyogamba talina ssimu tasobola otegeera abali mu lubiri ebbanda gy'asula bagamba ki kakati abantu twagala gundi n'obabuuza talina baana maama Naabagereka taliyo tasobola kujja n'akubandulu n'agamba walalalalala Obuganda muzituke omwami wange bamuwambye naye omulaba ku mukolo ng'alina simayiro kakati ffe basanga Lyambogo anyumirwa ne bato banne bino nno tubyogera ng'abaana b'enda y'Ennakalaama temunjolekeza emidumo kubanga nze bw'onnumba nkulumba ate tuli mu nsi ey'amazima ey'omuntu okwogera ensonga nga bw'agiraba tewabankwatako njogera ku lwa Buganda ndi Muganda ne kabaka wange tulekeraawo enkola ey'okujanjawaza enkola eya tokubye nnyo tokisusizza nnyo ekitebe kyaffe kiri wali Mmengo kirimu abantu abakoleramu emitwalo ng'emeka kyogamba abo tebasobola kufuna lugambo luliikinze nti Ssaabasajja muwambe
maama Naabagereka tasobola kuvayo n'akuba enduulu n'agamba wololololololo omwami wange Sanga Lyambogo gyali mu London buli omu wanaamugoberera. Okimanyi ffenna tugoberera Sanga Lyambogo Omumbejja. Abo abaana balina ekitiibwa. TikTok ye tosobola nagiteekako comment. Era omutunuulira Omumbejja nga yeekyanga adduka ku bisaawe. Bw'abuuka bw'ava ku Chelsea simanyi bw'alaga. Don't comment ku Mumbejja. Kitaawe olowooza tasobola kujja n'ayogera ekintu kyonna. Tukwate empola okwegeziwaza kwatusukka ku Leeyigi. Nze bwe nalaba nga bakubye Leeyigi obucupa mu lubiri. Obucupa babukuba buli omu. Babukuba ki? Naddala naffe twabulozaako nga tutandika okuyimba kuba abantu baba tebakumanyi baba balina abantu be basuubira. Obucupa mu kinyaanya. Weebale nnyo. Ani gwe baakubye obucupa saabaddeyo? Kitiyamale. Baamukubye obucupa. Kaakati ekireetera oyo naye ebizibu asukka. Omanyize mwagala nnyo Tobi mu Namasaka munnange. Abantu ababadde mu kinyaanya bali pulezenti ng'oli Bobi Wine waabwe. Munaku munnaffe. Kubanga ffe empagira gye tuwagirirako Bobi Wine fubaafuba eggulu ly'empeera tuliyambala engule ye protoko yaffe. Obaddi wetuli wetugumira ne tutambula ne tukolima. N'okolima tukolima. Ngule akagambo kale tuliyambala n'okukolima mwekuli n'okkuba emimiro. N'okkuba emimiro ne tukuba. Ajja n'akwata omuntu waabwe eddalingi waabwe mu nkolero gye ngwabe tokisusiza nnyo tokubye nnyo bye bimuleetera ebizibu. Naye talina buzibu. Kati baakuba Leeyigi obucupa n'ennengera ne ngaha. Statement kyeno. Abanyankole ne batutereka. Ne bakola ki? Batereka. Leeyigi oba yali embalala eyo ndooza nga bakayanira omuzindaalo n'azawe kibaawo naffe n'ekusho. Oyinza okuba oli awo ajja aluna mbiru n'akola ki? Najja n'obalaabalamu n'ogaa ajaze ajja ayagala kuyimba. Ffe tuwa abantu respect. Bw'obeera back stage otunuulira abantu abakola ki? Abaliyo. Nze bwe ngenda mu kitundu kyonna ekya Uganda okuyimba bwe nsangayo omuyimbi omuto nsooka ne mbuuza abayimbi b'ehoyimba bonna bamaze nti ssebo bamaze. Kubanga bali abaana baba baabwe. Omuyimbi wa Legion abanga omuyimbi wa kwaya ne bwafulaati nga kasita mubaamu ekigambo Yesu. Kasita mubaamu ekigambo ki? Yesu. Abantu baba baagala kuwulira Yesu oba engoma yanyumye oba tiyanyumye baagala kuwulira ki? Yesu. Omwana oyo ku show eyali embalala comedy store abantu bamwolekeza ebigambo bino. Oli upcoming. Tomanyi kuyimba. Ye gwe oyimba biki? Oli muyimbi w'embalala. Ne by'oyimba tebinyuma. Tumanyi akayimba kamu Spice Dana ke yakuwa nnyina omusheshe. Wolololo. Abanyankole ne batereka obusungu ku ki? Ne bagamba kalike nagambye ffe okwegeziwaza n'akanyoomo. Ne balindira bwe balitukwata. Kati ne batereka ne baga okay. Mugamba regional artist temumumanyi. Ate nga Leeyigi bw'otuuka embalala awo bw'otaba na luyimba lw'amaanyi ng'enkudi. Kuba ekivvulu Latinamu yali atusse 2016 yalina amanya gange ni Latinamu yali atusse. Ngamba topic nali nagenda ogule mmotoka ngamba topic olaba. Ono Waiki Benda Munyankole weno asooka agiyingire agikuba. Bwe namala nga Latinamu avuddeko nga nnyina genda ogule mmotoka ngekuba Abanyankole bajja n'emusho nga bakutte emiggo. Ne ngamba topic olaba tebagenda tulaba. Kyali kivulu kya DJ Shiru. Ne mga leka Sizalas asooka ayimbe ayipwe kakane. Sizalas nga alina Dangerous. Ne mugamba togwa mu Latinamu. Wano Latinamu ya rulinga Leeyigi embalala izelula. Bwayogera ku kintu ky'okuyimba ebyo ennyimba zisimanyi mulebe wokane wewe sibimanyi. Leeyigi akusakata ekivvulu bw'otaba muyaaye nnyo. Abanyankole bayinza n'okumanya nti tewazze. Oteeka okuba ng'olina mutuni ey'amaanyi okkakuba nga bw'olaba nnyina enkudi lw'oyinza okkasabika. Enkudi naye wali muganda wange mwankola akavubuka ako. Gwe bwokka kiringa nga nkugereze ntya.
ng'abantu bwe banagenda ne bakwa nze ebintu bisatu byesoogerako obwakabaka bw'abantu Bobi Wine famire ya Museveni wabyesonyiwa Bobi Wine obwakabaka bw'abantu bwonna oba banyolo oba baki Bobi Wine njagala kubeera mirembe nabaleka nabajjayo laba abasatu oba oli kabaka w'ekkooki oba oli w'abanyalo oba oli w'abasoga abantu baagala abantu baabwe leegi ali presentinga abanyankole Red Mariam bwe yagenda ke kabiriiti kaabwe ke bakola ki ate ne Red Mariam njagala okubulira mbu abanyankole balina laavu abantu baagala tindaatini abantu balina abayimbi ne batamanyi kati kamba babuulira balina Sister Charity balina Rasta Jazz oyo ayimba ayina dread Rasta reggae baagala enviiri za Rasta Jazz oyo yalinga Madoxi Weri Rasta Jazz tasalako nviiri gwe bwoba ate abanyankole balina empisa genda oyogere ku Rasta Jazz ng'oli muyimbi muto olaba ne bw'abala egimbu bamwagala ayogere ku Rasta Jazz ebitakwatagana abanyankole bajja kuvuma oyo bajja kumufiirako kubanga mu nkola zaabwe beewa ebitiibwa balina obumuze Mama Faridi Munyankole wuuyo mu mmotoka ku lunaku lwaleeyigina okulaba tiyanaaba yakwata wayipusi nemuko wange beeyibanda misinde waleeyigi njagala okulaga obumu ngendo banenya mu mmotoka mbateeke mu mmotoka mbasuula erugogo nga bagamba mukwano ono mwana we waffe mwana mwamukuba obucupa muli babi nnyo twatuuse dda bagamba olunyankolere lwali walinga lwe ruvuga leegi abantu abanyankole ne bajjira mu mbeera eyo bakikozesezza fujjo kalyonso kwesasuza abagezi b'e Kampala yes togamba mbu bapolitician bakiyingidde bwe babanga babadde ba mwankole it's a challenge tubaganda politician nange liri pazo ngenda kutwala enkudi ekakyeka will you back me will you escort me ogenda twala enkudi ekakyeka nange njagala bannabyabufuzi ab'amaanyi abaganda wano ojja genda mu ofiisi yabwe abeere nga balina kamera nkulaga obutaagaliza obuli wano obumu obwalema omuyambi waabeera wali ku reception kamukubireko ng'amuwaaka message batambule kubanga omuntu bw'omulonda bw'afuuka munnabyabufuzi ekisooka essimu giteekamu koodi munnabyabufuzi w'e Buganda simu teddamu kuyitamu olunaku lwalayidde teddamu eddamu 2016 nga basigadde wiiki 2 okulonda yakalulu kaddamu neddako ng'anyiga koodi nga mugambe siriiwo kakati bw'ebeera nga challenge naffe twesasuza kati nange kantegeka embalala mukakiika stadium oba omuyimbi omulala yenna tunaamuwerekera tunaagenda gwe kennyini divorce oyina gundi ku Facebook ogwo ku Facebook gwosinga okwagala ebyonoonese mwina obufaananyi bwe mukeera okukuba ssaawa 16 abantu bakyalya mmere eno miranga miyerere mukomye ettima abaana bannambi bakola batya obufaananyi obwe musooka okukuba ssaawa 6 mmwe bakiwanuka bamwebe babukenya bamatovu bano akafaananyi akakuba ssaawa 6 matiti eno miranga miyerere kimusaze kimutuddemu kimuli bubi esaawa zikyali 6 lwaki obumu bwabakola ki bapolitician b'e Buganda bapolitician abafunye sente sibeera ng'obuka si banyankole wano mu Buganda bapolitician bangi balina sente ale basinga n'abayeri naye abantu abagula tikiti obamanyi baganda baffe abasuubuzi bali awo mu kibuga wano politician agulira tikiti y'ekivulu okulekanga mukwano gwo nnyo akulimba mpaka concert lw'eggwa nga talabiseeko nabadde enfulumyemu eggwanga siriimu ali mu constituency ate simu teziriiko kakati it's a challenge wabeeyo naffe omwana omuganda ategeka wano tugende naffe tutuule kakyeka engero ensonge n'engero empanvu engero eneesikirwa tuzigerere kakyeka ng'abanyankole bwe baatukoze tewali simu yabuze wakategeddeko embu tewali yadde simu yabuze embu n'ezimu zaabadde zigwa nga bazironda nga bagamba bannange essimu yo yabuze eno essimu yaani lindako tewali simu yabuze mu kivulu kya Regi discipline yo nagirabye discipline obumu okweyagaliza baganda less we copy sigamba abaganda kubanga abantu batuwagira baganda musician we baganda we central musicians tuyiga obumu challenge y'enkudi abantu bonna bagizinye abantu ba bulijjo neno obulayo n'omuyimbi akatuula munalaba Bobby Rush ne Bafana
ne baganda bange abatonotono besinza kumenya wano olw'obudde naye nga ffe tusinga population ennene mu music industry ya Uganda basali batuli bangi naye obumu bwe bunaatubula kyemuva mulaba mujja gamba nga nti music we Uganda takona yakona bumu abanigeria balina obumu tribe endala zonna zisinzidde bw'otuuka e Busoga balina obumu era bw'ogenda embaale n'otegeka ekivvulu nga tekuli basoga oyo Douglas bw'aba n'ategeka papo pate alina okusooka ogenda Hoima anoonye abayimbi baaki beeyo era atuulemu nabo ali enabo ekyeggulu bwe mba njulidde muteeke mu kamera kubanza kyenalabye wali Lugogo abanyankole ne bw'ojja ng'olina oli upcoming olina akayimba kamu oli mwana muto bakuwagira naye wano geza ogende nga muganda wange lako Ssaabasajja yakubiriza obumu gendayo nga muganda wange lako kosta Ssaabasajja atukulembera mukama waffe kabaka waffe abantu abaaniriza emmenga abanyankole bakola abasoga bakola lwaki tuyigirira okutenguwa Ssaabasajja kubanga Buganda eyaniriza abagenyi Buganda yalina okwagala mukama waffe kabaka atugamba mwagale abantu mwanirize buli omu kakati tutandise okutenguwa Ssaabasajja ffe ng'Abaganda bannakabala ab'e Masaka awo tugenda kaya na tufiirewo twagala bumu mukama waffe bw'atusomesa kyakuyiga kye tuyiga mu show ya Rage obumu okwegatta otegedde okwagala obukyayi bukome okwegeziwaza ennyo tusussa amagezi amangi okulowooza nti ffe tutambulirako wano buli nsonga ejja ku ffulo ffe tugikubaganyako abali ku Facebook abali ku ffulo ya Facebook ffe tolabayo Akiiki tolabayo Poloti mwe muli ku ffulo tolabayo Kanyesigye tolabayo K'Obusingi buloga wangaye Kanyesigye palamenti yaffe eya Uganda Abaganda ffekka ffe tulina okuteesa ku ffulo abalala tebakkirizibwa kwogera ku ffulo amagezi nga gatususse amagezi amangi buli lwe gakusukka abantu bakutya ofuuka ekirooto kyentiisa ate abantu bakwesonyiwa ogenda okulaba nga naye mu gavumenti emirimu tebakyakwamu abo bagezi nnyo abo bagezi nnyo muleeta Poloti bano baffalafala ensi eyagala baffala ani yali agiwangudde nga si ffala ensi abagiwangula baffala be batuuka ku buwanguzi be bafuna ebirungi buli lwoneegeziwaza otudde mu mmotoka ya boosi w'omulagirira anyiga essimu y'omulagirira nga bw'agenda okutomera olulala tajja kutwala emmotoka gy'omuweeramu amagezi siiyo oluyimba lwa Kenzo lwayita oba toli ku mutto leero toli ku mutto weeyogeza nnyo weegeziwaza omugaga yagambye weeyogeza nnyo leero toli ku mutto omugagga omuwa idea fe waliwo omuntu akusanga nagamba kakati nga bwe wayimbye enkudi mbadde njagala okubeyo ekintu kakati kubayo ekintu ate kati mbadde njagala ekintu ekyo obaddemu oluyimba lw'enkudi kati ogattemu akagambo kali ate ke wayogedde babiwulira nomubuuza lwaki weegeziwaza nnyo muli mu mutima ku nkudi yange lwaki oleetamu ati golooza nakikola sikiraba amagezi amangi gatusussa abaana bannambi n'okulowooza mbu butribe endala baffala abantu bagenda tukolako kalyonso omwana yayimba oluyimba lwa Easy Dalili kayimba limba oluyimba kye bamugamba aluddemu Iza agambikako eggulu waliyo ebunyole eyo omuyimbi omulala bamuyita Figo West yemumanyi balina amamotoka balina amayumba abantu babawagira buli lunaku tebalina ne kyebeegomba Kampala eyo tewaliyo mbu muyimbi yaggwa biri wano tayogerwako engulu kati nze nakubye enkudi wano emakindi emmotoka zambuka bwe zikkirira obukiiko butuula okulaba engeri gye bansuula owe tuli obukiiko butuula emmotoka zambuka bwe zikkirira yakubye enkudi lwaki talushutinga video alushutinga video nalwo lubeere lukadde sijja nange mbajooge waliwo omujega gwe nasanze gyonaga kati lwaki shootinga video abantu bayagadde teruyina video ate kati tuyina gye tuddukira gye tukubira enduulu mbakama baffe bunyigiriza ennyo nga nzijja mu kamera nkuwaayo bakama bange nga baga
Lucha liri puzzle dako lwalero tunyumirwa mbozi ku mbozi abakama bali puzzle yabamanyi gwe bomunyigirize ne bali bomunyigirize ne bali nga yajja aina TV yaguze empya lero ku luno tawoneka nga ajja nga abulira abantu amatukole tutya ntumukube ate bali bakuwera amagezi agamangu obocha ali mu comment section akomanyi tujja kakola ate kati abantu bakyusizza naye mu mpagira kubanga bawagira luli mu kusooka ne batayimirira nabo mu buzibu abantu bajja bakuŋŋaanya obujulizi ne bagamba bambi runnabe tiyalina nnyo tategekangayo na konsati naye mu covid akawunga ke yatuwa sike twalina sente zaffe naye ayina ekifaananyi kyeyasiiga nti runnabe bw'ategeka konsati naffe tugende tukole ki nomukulembeze yayogera erinnya liri puzzle lunaabe tugende tumuwagire abantu bonna balidde sente ku Bobi Wine oyo nze mukama wange ndwawo n'okumulaba sigendanga na ku kitebe sikyuse wendi otegedde era abantu ne bakulaba otegedde tolidde mu boosi w'olukwe wendi sina byemmanja bingi nnyo mukama wange sina ninda 226 era butuuke muwa akalulu nakiteekawo okumuwa buli wayagalira ne bwe bakoleteekawo enkya mulonda ate era mu Nuupu tetwagalayo mulala Bobi Wine tukusaba odikiteetinge kubanga Nuupu we munakeera ku makya waffe mu Nuupu Bobi Wine yalina okubeera president mpaka lwalikoowa era bw'olivaako mwegayiridde akola ki beerako ebisanja byonna ffe twagala ggwe yeggwe Nuupu era bw'olivaawo mukama waffe nga naffe tugenda gwe tumanyi ebyo bye mwegaziwa nawulidde mbw ate simanyi ekisanja gwe ebisanja fugira ddala nkuwadde magezi teweefuula Mandela Bobi Wine nti afuga kimu teweefuula Mandela nti ofuga kimu abantu baagala kulaba ggwe era bw'ovaawo Nuupu lwerisasika mpagira Nuupu lwa Bobi Wine kati mpayo ensonga bbiri lwaki mpagira Nuupu ate nze monze mwaka zaliwa Bobi Wine era bw'alivaawo nga ngenda noba ngenda obandikera kumachana gamba ati mpaddemu omulala gwa president w'ekibiina awo ennyini wenjiviiramu kumakya nkeera nakuteekako ssimu yange butereevu otandika otya tuwe mungu otandika ng'olwa amaze nvudde mu Nuupu kwata TV yo gwoti kalika ka live kotera okukola Bobi Wine mbadde mu Nuupu ku lulwo kosazeewo n'ova ku kifo ekyo ekyobwa president n'ogaana okufuga ebisanja byonna nvuddemu ngeza mu Jeema oba mu PLU oba mu Conservative Party ya Mzee Bidandisali yonna gye ndigwa oba mu NRM sirisula wojiviiramu eringa NRM abantu bamanyi Museveni kati nawe bw'ogamba nti omukulu tata kisanja n'aliko lwaki temumuleka ani mukulu bwaliko sinaga kumwami goze musajja mulekere entebe yamanyi mutuufu agiwoomerwe nze nava ku ntebe ya mwami munnange yali asaggula entebe ye nga bakitaffe bali Masaka bali mu kuwasa nze jjajja wange yali n'abakazi 4 ne mugamba banno basse baana bali bawamba ebizimbe amini ng'agoba abantu abayindi waliwa nga bali Masaka bayigga mesu sajja ne bakuba ekintu kyabwe nobu yaabwe neekwatayo bakitaffe balinga Masaka mu ffujjo kuwasa kitange n'omusanga yali n'abakazi 18 abakazi 4 weegattonga otya nabo abakazi 2 oyo ali eri asagula kintu kye lwaki takiwoomerwa twaliwa nga mulwana mwaliwa twatere mbuntu twafuna obwoki yakuba ekintu kye bakitaffe baagayala bali mu kuyigga mesu kati mwagala kitakula nakuwasa bakazi omukulembeze saya kubya omulango ogutakungula namukajjajja tuweemu ku kintu jjajja tuyambe saya gamba ine nyimba 10 akataako 2 anaabawulira kasita wa mu mbuga anaabawulira kuboyo anerire ne crisps eza newmanism tukyagenda mu maaso
tukyagera maaso liri puzzle ensonga tuzikwasaganya bulungi naye nkutegeeza muna Uganda ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja tujja kubeera mu Dubai ne Ray G live in concert the king of west agenda bakuba endongo tugenda beera club Venom kitegeetwa mu Uganda waffe muva Bulaaya agamba nti gwe yambalanga to ekyabadde erugogo kigezeeko nawo testingeko wali mu Dubai tugenda kuba party after party atategezaako nti n'aba Abu Dhabi tujja kuba tujja nanga nzigirako ate bwe tumaliriza n'enkudi naye ino okujja mu Dubai tubacyankalanye okuva mu Deira awo tugende ku Banias anti yaffe tujuvuka drive abe Dubai tebalabanga ku muyimbi awalampa bisenge tebalabanga ku ndongo ya lunnabe balifa era bakuŋŋaanye ssente alalala ffe tuyimba ne tuwalampa n'ebisenge kati bakulinde banninde ssente bazitegeke era kati muva Bulaaya nkutegeeza nti enkudi eno ogiraba we tuli essaawa zino twandigiwaddemu ab'e Dubai liri puzzle baŋŋamba ojja dijjo nabadde ne babalista timo baŋŋambye essaawa yonna waliwo n'abalala waliwo vibes UG naye ali mu Dubai munamawulire wa kati ekyenjawulo mba njagala n'entuuka nga Diamond Platinum ate otya mu bitiibwa kyekyenjawulo olunabe muwanjawulo ali special a little bit special esituukanga muntu wa bulijjo kamiliyoni yankolera ligase yakutwala nakulanga mutambula mwene we yandaga bwe batambula omuyimbi bw'oteekeddwa okutuuka mu nsi endala mu bitiibwa tomala gagenda kawunduka ku byedirisa ng'eyaza okusuubula amasimu artist balina okujja ku kisaawe ng'ensi yonna endaba kamera zindiko ebimuli biri awo zitandikira Ntebe mu nnyonyi mwonna tukwata buli moment hashtag enkudi mu Dubai va kuba n'abagenda Dubai nga balinga abatuteyo doodo basenga sebbanga singa sebbanga era atwala byamaguzi byamaguzi kakati ate nange zintuukira mbitiibwa Dubai n'awuuma ekiro ne bayingira enkudi n'owulira omugutu nnyabula manyi waliwo omuyimbi omu lwemubuuza yangambye agenda teeka ekivu lwemubuuza ogenda yimbira ki abantu aŋŋamba kimugo wayimba mu Kyakale gwakyali oluyimba ngaalukamye ennyo mwanyinaze mwagala nnyo Jennifer nno muntu mulungi bwe nalwala era akantu kano munneebaliza ensi temanyi bulungi bw'abantu naye tujja kgenda nga twogera obulungi bw'abantu bwe ndwala mukazi wange adduka ebbombo ku kitanda nsange tetwamanya na baana bwe tubalese alindi awo Jennifer ng'akuba ng'agamba mwannyina ne mukyalawo temweraliikirira abaana mubalesewo kiwala zzima naye kaakati nze kaŋŋende embanone nga gyabayoola mu nnyumba maama nga asibawo obusuuka ng'agula n'engoye tebaalina fulufiga ebbanga lye namala mu ddwaliro ebbombo Jennifer yalina abantu bange era ye muntu ne bw'aba ampaddeko komenti oba ntabukidde siddamu ekyo nakimulekera yes Jennifer njagala okwebaliza wano ensi temumanyi Jennifer mulungi nnyo abantu tebamanyi bantu balungi ate abantu abeefuula wano nti balungi be basinga obubi nze Jennifer twayombako nga toyombako nnyo ne tuyomba nekingamba kinkyayo bulamu bwakyo kibambi kikazi kyano naye ntuuka ne mugamba Jennifer nonsonyi wajja siri yali vibe bwekityo bwabeera nengamba mwanyinaze kale kiryoke tanyiiga oyinza obeera nongolooza akuvuma naye nga yetaba serious nti anyiize naye bw'omunyiiza zivaako naye ng'omuntu togenda n'ogamba nti bano bangambye tanyiiga n'otandika okulwa tekikwaka tokwata mu kamwa kambwa olwokuba bageteruma kituufu nnyo ddala pazo nga tumaliriza ensonga y'embalala eno mbadde nina ekiteeso nga tonaa kutula ku TV yo kuba obudde busoma muligo butuuse enkudi eno tujje tuba tugezesa tugitwale ekakeeka bansabye nnyo naye ate kaakati bino tubadde tubyogera bwogezi bibeeko kye bituyigiriza ne kye bikyusa si Banyankole bokka be bawagira ffe oba liiri pazo oba abayimbi abalala tubadde tukuba ttooki muffe abayimbi ba Central Buganda obumu kubanga ffe tutambulirako ensonga z'okuyimba wano ezo zonna lijjoni ffe tuzitabaala nga tuvudde wano era abantu ne batukola ki ne batwaniriza bulungi nnyo yabadde statement eraga nti muyiga obumu ffe kati we tuli ffe tusimbudde twasimbula dda mwe bwe muba mukyali simanyi gundi kamuvimbe kavimbo mulageko twavaawo dda gwe kakati ojja kutulaba abayimbi bannaffe abamu
balina concert naye tetunyega kubanga batunyiga batulagadde ezzala weeno naawe kyovuga nange kankuzalawo okoleki ompulire nobeera ng'ekivulu kyogenda kutegeka enkudi era omanye abanajja tikojja wange kamiliyoni waali ti mukama wange Bobi Wine nja muweereza ebbaluwa otegedde nti oyo Kenza ajja kujja nti saa ajja kujja nti Kabako waali Shidi Style waali Spice waali mulekere okuvi waliwo omuyimba ey'embalasinga mukyala wange namwembalasinga kayimbi kali awo nali ngenzeyo wa atini kati ndoza bwe kalaba omukazi omweru okitegera ne kalowooza nti kakabinyo nga bwomanye neemiima kumbe tekanandaba ate bwe navaayo mu mmotoka katekafuke mu mpale kaali kakazi nikembalasinga mukyala wange mama Falinaga kale mbadde nkaagala nnyo ne kali discipline mukomye fujjo mubeere bantu baki balungi bw'ogamba ku kyokutegeka enkudi abantu bonna bayagadde enkudi wane e Kampala bwe bitandikira abaana battu banjagala nnyo mbeebaza kene mbalala ate banjagala kubeeyo ndi muko ebusoga nayo nze ndi waalijo niyo nekyenjawulo kunze siri muyimbi w'e Kampala nsasaana ntuuka eshema akantu koyogedde ova wakubye enkudi enkiiko zituula ku salaama kirira makiri ku madirisa luggwako ddi naye nange neetegese bakama bange baŋŋambye komawo tukubira abantu endongo era ndi mumalivu nnyo nga njogerera wano ewuwo kyekyo ekyomulimu gwange nsobola ngenda kuwewenyula buli muntu ane endongo bakama bange baŋŋambye gwe tuli mabegawo seetula disiko kati nnyina lwendeeta lukuba lulinga laddu lwakuba buli lwengezaako dduta ate kudindaba buli lukyetabuka buki butabusi ngagira linda kate rujja kufa ne lukuba nabadde ku Kiss FM nga mpuliriza Apas ne bamubuuza lwaki Bannayuganda music waffe penetrating agenda katale k'ensi yonna yakona anti n'olulimi lwaffe engeri gye twistinga mutero nyuma bikoma wano kati nga bw'oli abanaje ajereberebe abereberesherebere naye kati ffe Oluganda oyogera ekigambo katugeze community too much kikyogera nga Luganda community no Nigeria yimba apolo otegera engeri gye batwistinga olulimi lwabwe lugenda viral naye olwaffe bikoma wano mukaka ne international mugiveeku wona abantu batuwagira muginoonyako ki international kubanga ojja kubeera international wano nga tebakumanyi kaveeka ako nako kalina nnyo eddala oye gwe Epas wabaaki omanyi nakalabye nako kanumba ne ŋŋamba nja kalumba omanyi kalalulwa omuntu ajja music industry nga yalaba liri Paz aguze emmotoka nga ayise mu kuyimba ye ngaavuga benzi kati oli n'agamba bwe alaba baka miliyoni bafunyemu abakyala mu kuyimba yabadde oli bwajja bagenda mugulirawo ekkubo mu industry tajja kuyimba nti oba asustaining legacy eteedwa nti abantu baagala kusustain nga baagala legacy wano ffe tuli b'e Masaka twajja kunoonya ssente nakubira bakabi ate naakyali ku nkudi kati alinde bizinesi y'omu magulu efuna kiralu ndeeta n'ensujju oba akyali ku nkudi gwe ne Epas muli bagenda kutumanyira Epas mukwano gwo kumulumba kuba mu mmotoka omwo nnyinamu ejjambiya naye ekyamuyambi yayogedde luzungu tebabiwulira gwe Epas jjawo olugezigezi ebyo byoyimbayimba noyimbayimba bano booyimbira tebawulira tebaagala ligaseyo ati yayimba Oluganda obuyimba ne bunyuma wuuyo n'agenda n'ayimba Olujamaika nakuconfusinga n'ogamba what's wrong with this boy Epas stop that stupidity yimba ebintu bye tuwulira n'ayimba Olujamaika yosefedigaledemu simanyi olifashion yimba ebintu Epas nakulabye lwakuba oyogedde luzungu abantu bo babiwulidde omanyi nako kiyigiziwaza kegende kakwano kange nnyo naye kiyigiziwaza nnyo olugezigezi lwakasuka stop that nonsense to me asirika akomaawo kale
Liri puzzle gwe tubadde nako olwaleero ndowooza munyumiddwa bannayuganda bwembeera liri puzzle she etambula bulungi nnyo tuba tunyumyamu byaffe era kati njagala muta ayina ekivulo kyagendako era musanze agenda ne matiti wuuli eddereeva omusajja afe omumanyi oyo lake costa afulumiza olimba so kujebuze ku bantu ayina akayimba katadde leero gaziya amagulu abantu bonna kati bayimba ennyimba ze baagala akayimba ate lubaliwo omulamu asamirirwa waya akayimba kagenda katya twatadde oluyimba olupya baluyita mbikooye lukwata kuki omusajja oyo abadde alina ebigambo byayogera wano naye lwa mukwano lwakuba ye agoba ebyomukwano naye ng'omukwano gwe gutubeezaawo era n'akayimba kadoola kabulaza weemwe mwami weemwe simanyi kabulaza weemwe oluyimba lwali lubuulirira bo wayimbamu weemwe ne oluyimba lwali lubuulirira tune mu kamera abantu bakulabe sebo babuuzeeko kyekiriwo bannaye mugyebaleko mwebale kutwagala mwebale kutuwagira nzirake costa olina akayimba kotadde leero bakayita batya baluyita mbikooye nalwalaavu naye lulungi nabyeko posta erikwate Daniela ne Kamiliyoni kitegeeza ki ekyo ate tomanyi kyabaawo wakati waabwe nga ki bayawukana kwegeziwaza oluyimba luli mu kkowe eyo mu layini eyo agenda katya soko tuweemu ssebo genda ku YouTube channel bagiyita batya Lake Costa gaziya kekaliwa akayimba kagenda toluwulidde Liripazo nga akuyimbiramu oluyimba lulwo Liripazo bayimbi eno shose beerabye bwensi n'ensi ojja kulwafuna omukisa ogwogera mu interview y'omukulembeze agenda okulembera abantu e Makindye oyo omukulembeze w'amaanyi nno era bw'otalonda Liripazo oba olina ekikyamu londa Liripazo mwenywere bbiya tugenda kunywa bbiya londa Liripazo mwenywere bbiya tulina kunywa bbiya paka kale olunaku olwaleero bwe twetambudde Pazo emaliza tusibule abantu nze kankuteesa okosibula abantu n'obugambo bubiri busimba mwebale nnyo okumpagira mwebale okunkomyawo mu maaso gammwe bakama bange ekyenjawulo ku interview zaffe ne divorce twagala tukugireyo ekyo kyetulowooza kale tugigattamu omudigido ebeera sensitive ebeera entertaining ate ebeera educative ate ebeeramu okusaaga kungi ndowooza kyewaliwo kikugjamu ekyo tewali ndowooza bwanfunamu omukisa era tandika kasente ka YouTube ompengayo kasente omanyi sente divorce zikutabula nnyo ompengayo ne bwe giba ebiri katono si mingi ompeeyo ne bwe giba ebiri kale abantu beebale nnyo okwagala lunnabe waabwe bampagidde bambi beebala abantu naye bakama bange bannwana mmotoka ziri Makindye wano zambuka bwe zikkirira kaakati essuubi lyange lirimu mmwe zituula buli studio katulabe kyazzaako mukirinde ngenda kuzzaako bakama bange mwebale kangende Masindi nyimbe kale bwete tamudonako olwaleero nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tujabeera ne Regi mu Dubai DXB endongo egenda kubeera y'amaanyi nnyo ekyabadde cricket oval jamu experiencing club Venom wali mu Dubai tujabeera awo tunyumirwa endongo muva bulaya kutegeeza nti okuyingira ordinary dira mu 10 VIP dira mu 2 emeeza ya dira mu 15 mu Dubai tugenda bakuba endongo liri Pazo bwente otambudde naye n'ensonga y'enkudi naye tugenda batugireeta maaso awo mu Dubai mutwerinde ate nange nzija ne Regi ensonga tusambuze bulungi mbere bulungi mweraba